Ebyokutta Okello omukulembeze w'eggwanga yabiganye era n'abyegaanira ddala n'agamba nze temunteeka mu bintu byammwe n'abo abaabadde beesunze Okello ateebwe kalabba olw'omusango gwe yakola oba olw'emisango gy'azze ng'akola nabo ge bakaaba ge bakomba anti bino byabasalidde ddala ne bibasalira ddala bwedda era bano bo bagamba abaana baabwe baafiira bwereere ffenna tukimanyi nti Okello abadde ku musango ogw'okutemaatema abaana abato eggaba era nga Okello abadde mu kkooti emirundi egy'enjawulo ng'avunaanwa ku musango gumu naye nze engeri Okello ono gye yasekangamu obuseko obwo n'akyuka n'akimba n'asaba ku mazzi g'okunywa ne bamutwalira Rwenzori n'asaba akatebe n'atuula n'asalako n'akimba n'amiima n'aziimuula namanyirawo nti Okello si wa bulijjo era ne mmanya nti omusango guno ogw'Okello gwandibanga gulimu engalo eziwera bwe nalaba ebintu ebyajjajja nga bisiba omusango bamuleese ate mu kkooti bamusalire enkuba n'etonnya neeyera n'amamotoka gonna agaali gazaawo ku kkooti ne mmanya nno Okello waataba musamize alabika yaatuulibwako emmandwa ebintu bingi bizze nga byeyoleka Okello bazungu be bamukyalira ayina omukazi omuzungu bamuweddeko n'obudde n'alera ku mukazi we Okello olwabadde bamuleeta nti bagenda musalya kalabba n'akuma live ku TikTok okwegamba ebintu by'Okello byonna ne byensobera busobezi yenze Sheila Adita atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange subscribinga kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi teweerabira commentinga gy'okoma okukomentinga gye tukomanya okumanya kiki twongeramu mu video zaffe kiki tutataddeemu tugenda kwogera ku ki ate era teekako n'okwewabula tuli ku musango gw'Okello ayinza obutattibwa Okello ayinza okukera ku makya n'atoloka mu kkomero eyo gye bamukumidde nti alinda kalabba yaabange kambazibule amaaso mu ggwanga lino eryaffe waakawulira abantu abaakateebwa ku bulabba abantu bameka kambeere omu ku bagezi mu basiru mu ggwanga lyaffe igwe waakawulira abantu bameka be bateeka kalabba mu ggwanga lyaffe lino akalabba kayinza n'okuba nga kaakoma dda ku mulembe gwa Amiini nga ku mulembe gwa jjajja kuno tekuliiko kalabba sinakindi ng'amateeka agafuga akalabba mu ggwanga lyaffe lino gaakyukibwamu nti mu bbanga lyonna omusajja eyasembayo okuteebwa kalabba oba yali mu mwaka gwa ddi oba gwa ddi nange simanyi sisobola balimba so kati olunaku lwe baakira ku makya ne bagamba Okello tumusalidde omusango gumusinze agenda ateebwe kalabba nagamba wolan temunvuga nnyo nze naddako ebbali n'entuula n'endowooza n'entandika okunoonyereza okwange nga neeyambisa emitimbagano ndabe akalabba keeyambisibwa katya era mu ggwanga eryaffe akalabba baakakateeka ku bantu bameka era nsonga ki ezireetera omuntu okuteekebwa kalabba nentunulatunula ng'ensonga z'Okello ntono nnyo ku bantu abalina okugenda kalabba abantu abalina okugenda kalabba be bantu abalidde mu nsi olukwe Okello tannalyako mu nsi bulukwe Okello yakera bukeezi ku makya n'akwata ejjambiya n'agenda n'atemaatema abaana obwiki n'omuntu omulala asobola okukikola naye ate nga tetugamba nti si musango era asobola okusibwa era ekyokumusiba etsoke n'ekyokumutta tewali akigaana naye wennamala okwekkaanya ebintu ebyo byonna engeri gye bize bivulungutanamu abantu abazze owolereza Okello abazungu baabo bazze ne ŋŋamba ate abazungu mu ggwanga lyaffe nga bava mu ggwanga ddala okujja otuula mu musango gw'omuntu atugumbudde abaana baagala ki ye bagenda kuwozaani aye dakiika 3 Okello wansi ya jindi dakiika 3 Okello bamuzaala eno dakiika 10 mbw ate yatta omwana eno dakiika 13 nnyina dakiika eziddako natta baganda be ne ŋŋamba ku bbanga eryo lyonna Okello lyamaze ngatta abantu lwaki abadde nga takwatibwa ku bbanga lyonna Okello gye bazze nga bamuvunaana ayina n'amabaluwa okuva mu bitongole ebyenjawulo ebikuuma eddembe lwaki Okello afuluma eggwanga n'ayingira nga bw'afuluma ayitawa ye maama tebamanyanga nti Okello yazze emisango ng'ate mu sisitimu mwali olaba okera bukeezi ku makya n'ogamba nze siwagira NRM ne bakukwata olwo omuntu atugumbula abantu ne mmanya ne ŋŋamba ono nno Okello yandibanga akolera sayidi eri endala neesirika n'enkiwa amazzi naye jjajja bwe yavudde n'agamba
abantu abacacyanca abali mu kuzina amazina olw'okuba nti ono gundi agenda kuteekebwa kalabba mulindeemu. Amateeka ga kalabba ne bagaleeta ne bagatusomera ne basoma n'abantu abamaze ebbanga eyo mbu balinda kubeera kalabba ne mmanya ne ŋŋamba okero. Yonna gy'osamirira omusawo oyo akola weeyongere kugendayo genderayo ddala. Naye ng'ebyokutta okero mubiveeko muyiye ensonga ndala mukole byammwe mufune emirimu mukole. Abo bonna bonna be yattira abaana abazadde tubasaasira nnyo era nga tuli mu kunyolwa wamu nammwe. Naye nga tebannaba okuttwa okero twagala okumanya nnyini ssomero yaliriddawa ku biseera ebyo abasomesa baaliriddawa asikaali okero yamuyitako atya n'ejjambiya. Okero n'atuuka okusalaasala abo abaana bonna asikaali yaliriddawa akuuma essomero. Yaliriddawa n'abo abantu bonna bonna tubaagala. Twagala okumanya abazadde lwaki be balumiriza nti okero yatta ng'abantu abaaliwo bo tebalumiriza nti okero yatta. Kati naffe wano we tubuuliza omutemu omutuufu yaliriddawa gwe baba banoonya batuwe. Yenze Shila Adita olowooza ki ku musango guno?